Uganda y'enkya. Eddala lyaliteera ku mawulire balina kunoonya n'ensooka ntula n'abantu bategeera netusikwababa awo oli mutuufu so kati tosobola kubisharinga ku mawulire olina sooka kutuula n'abaagundi exactly nja kumala kulaba ministers okukola abo babbi abavuga bemulaba bonna okwo bafibu bano abalala betulaba bazza baagala biki banoonya byabwe babamanyi oluziikulayo ne bagira nga batunda ebisigaddeo abafuwe bagenda babigabana eriyo kakoalumirirwa bonna tebakulimba abamu babadde batandise n'okulowooza nti batuufu abamu nga babakiririza namu bayaye babbi kitegeeza bisirikirwa alina point muntu mutuufu alina point ekizibu kyokka ekiriwo esebo nti bazzemu okwesosola olwokuba nti batekinze sayizi nti ekituufu nti abaana balala kosa abaana bonna baali bangi kituufu naye kati olwokuba waliwo okusika omugwa oli yeegana ne muganda yenfuna naye kamalafukamisinenkyanebamisasi nja kulaba ekyokola okay kale dokita kuba nalabye oli muntu mukulu nnyo mu kintu kino before abantu bayinza okukkiririza abalala babadde bamanyi bali be batuufu kumbe eriyo side ate endala naye nalabye nze bisirikirwa nga she has a point somewhere kyobalaba she's too confident utalina kyalwanira kubanga ekisooka teyagalamu mwana abazadde walala kati olwokuba nti yeyaliwo nti agenda kutwala kintu naye bana bafanire ayi tebakwatagana na muganda waabwe kyekibifane yensonga lwaki yali akwesiza omugenzi kati yali yesize gwe bino ebintu ate ngekibawa kyakuyiga nti abantu ab'eŋŋanda basobola okufuukira engo kituufu era zimpa kyakwiga I always begin to doubt who call themselves my brothers and relatives era kituufu nyinza omubuvunanyizibwa okusinga ne muganda wange akakubeera mbadde neebuuza nti omugenzi why did he trust Dr. Hillary nga nkyebuuza and you count 13 years back or anything happened very good that's a good question but I moved with him I stayed with him slept in the same house we slept in the same room nga ndi naye buli kye yali akulanga n'omukono nteekako mu buto bwange ekyo ekintu nsobola okuyalawo yali mukazi we yali abeere bonna alina bemu ekitegeeza buli kituufu dokita okimanyi Hillary okimanyi buli kimu ebisinga tukkirize tugaane bano abakubakerere kati bakolaba nti eyita muganda wa kafere nkugambye babbi kyebubirira kyokka kyekyokusosola mu baana ekyo kyo kikyamu nnyo n'amazima naye bano tewali alumirirwa nga talina kigendererwa I know them, I know what they are capable of doing. Yes, so ekitegeeza omugenzi kumpi buli bwe yaddanga nga naawe wodda bwe ebintu ebisinga bingi by'omanyi twava emaganjo ne tudda erweza nga tuli ffenna yes so enju y'erweza nze nagizimba eyo gye baatunda yabeeranga bizi okitegeera bw'avaawo agende bulaaya nze nsigalawo ewaka so I know actually Rubina bamukwata bubi batisirikirwa is genuine era yalumirirwa mu bukulumirirwa okutuufu etalina kyanoonya nkubuulidde era ne bakatanga ngu byeni eze abaana biyo egenda kuba yakutunda kubanga nebagamba bagala kununula ebyatundwa kati era zino biraba nga byevugira ku nkuva ku byanfuna kituufu after 13 years why is it after 13 years
ekyo kyo era ekibuuzo kiri nti why now lwaki kati nga myaka gibadde why not 2018 2017 so naye nga kifo kyakuyiga family members can become enemies to your children kinze naamala kirima kuba kyakuyiga kituufu nnyo abantu bina abo abaana ddala abo abakulu eri muganda wa Paul ayinza wadde okuleeta olukumi alwa abaana ne babeera ekajjansawo nga basulanja bagayinza okugjawo nti abalabiki enshoppinga buli wiiki nobawa emmere nobasasira amazzi nobasasira amanyalazi ekitegeeza waliwo kati fesi gye tutannalaba ate nga gwe mutuufu nti bingi byozze oteekawo okuyambira okwongera ddala okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'abalala ne bubuyita nagawa bonna babadde basula wange kitembe Simon wange ekyaminga nagawa so abo baleke bajja ku kamalokolaagi baggwera jabbaswaga ekyo tunaasuubirayo batwala mu kkooti oyagala nnyo kati abaana bakuze abaana mbakuziza abamu so now mature age they are mature age bayina okwefaanirako kati ng'abaana abali abakuze okukwata bubi bagambe nti okufanira bintu byabo Uganda Yancha